Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Mikwano gyange abaagalwa nate nsanyusa balaba. Nsanyusa okubanga mweteeseteese okuwuliriza programu yaffe nganze ensulo y'enkya. Nga bwe nabategeeza nti wiiki eno tuli ffenna era njagala okwebaza Mukama mu ngeri ey'enjawulo nti atuwadde omukisa okugenda maaso n'obubaka bwaffe. Nga bulijjo Frank Bavuma lyayiri erinnya lyange omuweereza ng'omukadde w'ekkanisa mu Kampala Central Church. Omulimu gwange ogwampeebwa obuvunaanyizibwa kwe kukaddiwa n'abantu oba kwe kulembera okukola ng'omukadde mu kitongole ky'amakomera era ng'obuweereza bwange mukolera eruzira naye nga ntumwa Kampala Central Church. So ndi musanyufu okuba nti tutambudde ffenna okuva lwe twatandika wiiki eno ate paka olwaleero nga tugenda maaso nga tetunaba kukola kitunuulira ebyokuyiga byaffe twebaze. Omutukuvu Kitaffe ow'ekisa twebaza kubanga otulabiridde otuwadde omukisa okuva kyatandikira paka leero. Tukwebaza olwa wiiki eno etambudde obulungi bweti nga tugenda okuyiga ekyokuyiga kyaffe ekyaleero. Tusaba Mwoyo Omutukuvu alungamye yawandiisa ebigambo bino tugenda okusoma atulungamye mu kubiyiga ate tusobole okukola amakulu mu bulamu bwaffe. Tutambuze n'emirembe olunaku olwaleero nga tuli emmere ey'omwoyo ate tulina ebirala mu linnya ly'Omwana we Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amiina. Byagala kubeebaza olw'okubanga muli wamu naffe nga tutambulira wamu. Ekyokuyiga kyaffe ekyaleero kiriko omutwe ogugamba mu Luzungu, Oluzungu yakiwadde omutwe ng'agamba Trivial Pursuit. N'ateekako n'akabuuza era tusobola okubuuza wano oba tusobola okukivuunula ne tugamba nti okuluubirirwa ebitaliimu. Okuluubirira ebitaliimu ogwo gwe mulamwa gwo. Kakati tugenda kuyiga olwaleero naye nga tugenda kulungamizibwa omutwe ogwo. Teweerabira nga bwe tukutegeeza bulijjo mu puroguramu yaffe eno nti tuwagala tukwasaganya omutwe ogwo n'olunyiriri olutulungamya ate olwo tulyoke tufune ekyokuyiga kyonna awamu tusobole okutambula obulungi. Mukwano gwange ekyokuyiga kyaffe kirungamisiddwa ekyawandiikibwa ekiva mu Zabbuli essuula eya 34 nga tugenda kusoma ennyiriri 2 olw'e14 n'olw'e15 nga nze nsoma zigamba bwe ziti: va mu bubi okolenga obulungi noonyanga emirembe ogigobererenga. Olw'e15 lugamba bwe luti nti amaaso ga Mukama galaba abatuukirivu n'amatu ge gawulira okusaba kwabwe. Saamiina mudiriro nawe otudde wali ku byamiina enene kubanga bwe waayo n'osalawo okubeera omutuukirivu mu maaso ga Mukama mu mbeera yaffe yonna mwe tutambulira, omuli okusoomoozebwa okwanjawulo, omuli okulumizibwa okw'enjawulo. Agambye nti gwe weewaayo nga bwe tubadde tutambula. Twatandika wiiki eno nga tuyiga, twasooka ne twogerera ku Dawudi ate nga ennaku nnyingi tubadde tulungamizibwa Zabbuli zawandiikibwa Dawudi omuddu wa Mukama. Naye wano agambye nti mu mbeera yonna mw'oli so bw'obanga weewaddeyo nga bwe tubadde tuyiga ennaku ezo, kitegeeza nti olina okuva mu bubi okolenga obulungi. Ng'Olunyo lw'e14 bwe tutugambye ne bagamba nti noonyanga emirembe ate mu ngalo gifuna ogigoberere. Waliwo abantu abatambula mu nsi muno ng'agenda n'akwatagana na kino n'akwatagana na kino, bw'abeera mirembe mingi ate n'atandika okunoonya entalo. Waliwo komediya n'omu gwe nali ngoberera nga mumutunuulira n'akomawo awaka n'atandika okuyomba ne mwami we, naye ng'omwami tategeera lutalo oba we luvudde. Naye bw'amaliza n'amugamba atofaayo mbadde neekebera munda bw'oba nkyalina sikiiru esobola okuvuma obulungi. Kakati ne muffe mulimu abantu Mukama agenda n'akutambuza n'otambula bulungi n'okola ebibi naye ogenda okuwulira naye oyo mulabe ng'azze gy'oli ate ng'akugamba. Naye wano agambye nti bw'omala okunoonya emirembe n'ogifuna ate gigoberere oba gitambuliremu kubanga amaaso ga Mukama galaba abatuukirivu
n'amatu ge gawulira okusaba kwabwe. N'alirowoozeza nti wano tulungamiriza baba tugamba nti n'abatuukirivu baba n'obwetaavu, naye obwetaavu bwabwe obwo babutwalawa eri Mukama. So n'abatuukirivu awulira okusaba kwabwe. So okusaba ebeera constant, tuba tulina okuddukira ewa Mukama buli kiseera nga tumutegeeza bitukola ki bitwagala. Naye wawano batugambye batulungamiza nga batugamba nti bw'otunuulira ebintu bino nga bwe bitambula, waliwo abasajja babiri baali ba Canada. Omuwandiisi ono yatugambye nti abasajja babiri baali ba Canada, naye mu nkola yaabwe ey'ebintu Abakanada bano baddira baali bazanya omuwandiisi yamuyise Scrabble. Bangi mumanyi Scrabble. So Scrabble tumukozesa tuconstructinga ebigambo, netuwandiika ebigambo. Tulina boodi banene bweti naye ng'erina ennyukuta okuva ku epaka ku zeedi. Bwotyo bw'ogenda owandiika, kati amala okuwandiika ekigambo yawandiika obubonero bw'aba afunye ku nkomerero ya byonna nga pieces ezo ziweddewo ne tulaba asinze. Naye wano batugambye nti abasajja bano babiri Abakanada baali bazannya, naye bagenda okutunuulira okwetegereza nga waliwo ennyukuta zaabwe ezimu ezibuzeeko ku boodi yaabwe nga tebaziraba, n'olwensonga nga tebakyanyumirwa muzannyo. Ne bagenda maaso ne bagamba ye kitutawanya kiki, ne bayiiya omuzannyo kubanga guno omuzannyo baguyita Trivial Pursuit. Omuzannyo nti kiri kyamaanyi naye tukiveeko tukoleyo kino, ne bakikola. Era bw'otunuulira emizannyo gino ebiri n'otunuulira Scrabble n'otunuulira ne guno omuzannyo Abakanada bana babiri gwe baayiiya, guno manguko okusinga Scrabble. Guno n'ataasomanya asobola okuguzannya. Kaakati kyebagezaako tugamba wano nti oluvannyuma omuzannyo guno baaguyiiya nagwo era gwa boodi ne bagukola, naye baagufulumya mu 1981. Naye omuwandiisi yatugambye nti twagenda okutuuka mwaka 2014 nga batunze pieces z'omuzannyo gwabwe obukadde 100 nga bazitunze. Kati njagala obalemu buli kamu buli boodi ne baba baali bagitunda mutwalo baba batunze bifaana, baba batunze sente mekaawo, sente zibadde nnyingi. Naye wano yagambye nti kwali kugoba ebitaliimu nnyo, ebitaliimu mulamwa, kagiyise Trivial Pursuit, kantu akali awo akatalina nnyo mugaso. Naye bwe baba nga baatambula mu mbeera efaanana bweti ne batunda, kitegeeza baali batandika ng'abasaaga bafuuka bannaggaga. Saabasomyeko nnyo kulaba bali batya kati bakola ki, kubanga 2014 jojuzi kisoboka okubanga abantu bano webali bulungi. Naye bwe babaawo ono yabafunira n'abalowoozaako n'abawandiikako ng'awandiika devotion eno etulungamye mu nsolo y'enkya, kitegeeza baali balina kye bakoze bamaanyi. Kitegeeza bw'ogenda ku Google n'obanoonyako osobola obbasanga bamaanyi, balina omulamwa gwe bakoze mu nsi muno mu nsonga ey'ebyensimbi. Naye wano omuwandiisi atugamba nti mu kukola ebintu eby'enjawulo tulina ebintu bye tulina okugoberera, naye mu kutambuza enjiri ya Kristo waliwo ebintu bye tulina okukola. Nti olaba bano abagoberera ebitalina mulamwa guli awo basobola okubitambuza ne babaako ne kibatuukako. Kaakati wano bagamba nti mu nkola efaanana bwetyo tulina okutunuulira ebintu eby'enjawulo. Mukama kiki kyatwagaza era kiki kye tuyinza okukola? Olaba mu kusaagasaaga abantu basobola okuvaamu ne kyebavuddemu nakyo nga kifaanana bwekityo. So ate ffe abalina omulimu omunene, ennaku 2 emabega nabannyonnyolako wano nga mbategeeza nti omulimu gwaffe omunene mu luzungu wayise Great Commission guli mu Matayo 28. Yatugamba tugende tubuulire ensi yonna, naye buli akkiriza tumubatize. Gweokoze kitundu ki mu kukola omulimu guno? Kiki ky'okoze era okitambuza otya? N'olw'ensonga eyo kino kye tugenda okukola. Twetaaga okuwaayo Ellen G. White mu kitabo kye Steps to Christ atulungamya n'atugamba nti obudde bwe bukeera ku makya twaleetaaze okugenda eri Mukama ne twewaayo ne twewonga mu mikono gye
naye ng'agamba tulunga tutya okuyita mu kusaba. Bwe tumala okusaba atulungamye mu ngeri gye tunaatambulamu, naye bw'amala okutulungamya mu ngeri gye tunaatambulamu twetaaga n'okufuna Bible study. Mukwano gwange ampuliriza, mukwano gwange andaba, bw'omala bbanga ki nga tokutte ekitabo kino, nga tokutte Bayibuli kugisoma, kubanga bw'oba onootambuza ekigambo kye, bw'oba onoogabana amawulire amalungi Mukama waffe yatulekera tugabane n'abantu abalala, ag'okufuna obulamu obutagwawo, ag'okufuna mu muntu oli yawaayo obulamu bwe, enkovu ziri ze nabagambako etuvuddeko emabega muzijjukira. Kitegeeza nti twetaaga okufuna obudde ne tuyiga ekigambo. Okusoomooza nno olwaleero mu bye tuyize ne bye tugenda nga tetunniriza, nsaba osalewo okufuna obudde, era njagala okwebaza mu ngeri y'enjawulo gwakeera naffe ku nsulo y'enkya, kubanga ekyo ky'olina okukola. Naye ate nkusuubira nga tonnajja mu ddiiro lyo, tonnatuula ku buliri okutunuulira televiziyoni yo ku 3ABN osobole okuyiga naffe. Nkusuubira okuba nti olwavudde mu buliri bw'oti n'obaako ky'ogamba Mukama, ng'omutegeeza ebyo by'oyagala akukolere, ng'omutegeeza ebikuluma, naye ate n'okusinga byonna ng'omwebaza olwaga amazima g'atulaze n'ebirungi byatukoledde. Mukwano gwange omwagalwa, obudde omulimu gwa Mukama oguteekamu budde ki? Waliwo omusajja Martin Luther y'omu ku Reformers, Martin Luther Jr. naye yakeera lumu n'agamba abantu be baagenda ne bamulinda nga balina engendo nyingi. Mujjukira ono Reforma yasoma Bayibuli n'afuna ebintu bingi byali bikyamye mu bukristaayo. Obulimba obwali bubalusewo ekiseera ekyo bonna n'abulaba. Bw'amala obulaba n'atandika okusomesa abantu, n'atambula mu bitundu eby'enjawulo ng'ayigiriza wano. Naye lumu yalwa mu kisenge kye nnyo n'alwayo be yali alina okutambula nabo ne bamulinda ne bagamba nti tukoze tutya. Naye bwe baamutumya yabawandiikira akapapula n'abategeeza ebigambo bino, n'abagamba nti leero nina obuvunaanyizibwa bungi, omulimu gwaffe munene nnyo, nsazeewo okumala essaawa 5 ezisooka ez'olwaleero nga ndi mu kusaba busabi. Mukwano gwange gw'amaanyi go gajjawa? Bw'okeera ku makya ng'olina ebikutte bingi, amaanyi agakutambuza ogajjawa? Kisoboka okuba nti olunaku lukeera ng'oyagala okulaba ensulo y'enkya ku 3ABN naye nga tolina budde n'odduka buddusi. Kisoboka okubeera nti bw'oba wasazeewo okuzuuka saa 12 n'ozuuka 11 ng'ebula eddakiika 10 okwera 12 n'olaba nga n'obudde obusaba tobulina era n'opasuka bupasukisi n'odduka. Abalina amamotoka n'odduka n'otuula mu motoka, era bw'otuula omwo ogambira amiina naye ng'omiinisa ki tekitegeerekeka, kubanga tofunye budde bumala kusaba oba kwewonga eri Mukama. Mikwano gyange abalungi, batugambye wano titulina okwewaayo katuyita mu kusaba. Batugambye wano Ellen G. White ng'atuwandiikira mu kitabo kye Steps to Christ, titulina okwewaayo nga tuyita mu kuyiga ekigambo ekyo nakyo kikulu. Tufune obudde, abamu tulina abaana awaka, naye osobola okukeera ku makya n'otambula n'ova awaka nga toyize n'abaana, baani agenda obayigiriza? Ebirala byonna bigwawo, naye kyogenda okulekera abaana, kyogenda okulekera omukyala, kyogenda okulekera omwami oyo Mukama gwe yakuwa, kumusabira oba kumuyigiriza kusaba. Abamu tugenda ne Mukama n'atukwasaganya naye ng'omwami munafu, okusaba kwe kutono, kaakati gwawe olina obuvunaanyizibwa okumusitula. Gw'omwami ng'omukyala munafu, awo olina obuvunaanyizibwa okumusitula. Gw'omwami n'omukyala nga muzadde abaana abo, bwe buvunaanyizibwa bwammwe okubatambuza nga mubayigiriza ekigambo basobole okuba nga bafuna amaanyi kwe banaatambulira. Kigezeeko buli ku makya keera oba awali ebigere bye, bw'omala oba awali ebigere by'omutegeeze nti Mukama, bino bye byetaago byange, Mukama, zino ze nteekateeka zange. Mirundi emeka gy'oddidde enteekateeka zo zonna, newankubadde nga pulaani gy'ogenda okukola ogirina, bizinesi gy'ogenda okukola olowooza ogimanyi n'ensimbi ezigenda ogitandika ozirina, budde ekibuwaayo okwebuuza ku Mukama akulungamye era akubuulira ekyokukola. Kakati wano baatulaze nti engeri gye tuyinza okulamu mu kukkiriza
kisoboka okubanga kiva mu bintu ebyo ebibiri ebisooka okwewongangayo ewa Mukama ate n'okuyiga ekigambo kye olwo ne tulyoka tumanya nti ayinza otukozesa. Naye mukwano gwange bw'obanga tosazeewo okwewaayo obanga totunuulidde kusomoozebwa kuli maaso go osobole okukutunuulira otambule ng'ogenda maaso oyinza okubeera nga bwe wali jjo nga bwe wali omwaka nga gutandika ogwa 2019 COVID yajja n'atuyitamu n'akuleka nga bwe yakusanga ng'omwaka guli bwe gwali. Kaakati tutandise omwaka omulala. Abakristaayo Abadventist mukimanyi nti omwaka guno twafunye n'omukisa ne tuddamu okufuna camp meeting ne tugenda mu mbaga ez'ensiisira. Naye obanga ne bw'ozivuddemu osigadde kyekimu abalokole mukimanyi nti tuli mu makanisa gaffe tufunye omukisa naye kati gw'osoma kigambo kwenkanawa. Njagala okukubiriza kubanga Great Commission omulimu omunene ogwatukwasibwa mu Matayo 29 gwatukwasibwa ffenna wamu, tegwakwasibwako muntu omu, tegwakwasibwa musumba wo, tegwakwasibwa mukadde wo, naye gwawe wooli osobola okubaako n'omulimu gw'okola n'abantu abo b'okola nabo, abantu b'otambula nabo b'oyinza okukolamu omulimu. Twalabye eri nti bw'olonda kampani embi naawe ofuuka kivumo, naye bantu ki b'otambula nabo baagala ekigambo ye bwe baba bakyagala ofunayo obudde ne mukigabana, bwe muba mukigabanye kikoze makulu ki mu bulamu bwammwe. N'olw'ensonga eyo njagala tulowooze tutambule nga tulowooza ku bigambo bino nga Martin Luther reformer waffe gwe tutunuulira n'abalala banne bangi baawaayo obudde. Omanyi oyinza okubeerawo n'otunuulira abantu abakoze ebintu ebinene. Tutunuulira ekyokuyiga kyaffe nno mujjukire kyavudde mu basajja bano ababiri Abakanada. Abakanada abaatulaawo nga pieces zaabwe eza scrabble zibuze ne bagamba tuyiye ekintu ekyangu ne bakiyiya ne bakolera omwo ssente. Gwe mikisa ki gy'otuddeko? Oyinza okubeerawo ng'oli mubuulizi wa njiri, oyinza okubeerawo ng'omulimu gwe omukulu gwakwaniriza abantu naawe ofiisi mw'otuula oli sekuritale, naye abantu bwe bajja obaaniriza otya, obatunuulira otya? Kikola amakulu omuntu n'ayingira mu ofiisi yo n'omusimayiringira n'omwakasimayiro ako kayinza okuba nga yinjiri esoose. Omuntu n'atuuka n'omulamusaako, waliwo w'otuuka omuntu n'abuuza nti oyagala ki, nkuyambe etya, naye mu ddoboozi ekkambwe n'abagamba luli teweetaaga kubanga ebyawandiikibwa obitadde mu mutwe, naye kola ekyo ky'okola. Waliwo omukyalo omu yagamba nti ye omulimu gwali gwakutunda, naye ng'engeri gy'atundamu ebintu bye afuna abantu abajja ne bamubuuza ti owaayo nsaba ddiini ki, ndowooza nga balaba enkola ye ya bulijjo. Nina omukadde wange omu ali Mount Olives eyo, naye yatugamba nti ye alina we yayitanga buli kumakya ng'avuga emmotoka ye, naye nga buli lwasanga omusirikale asendabirwamu n'amugamba nti mukama waffe yeebazibwe, n'ayitawo n'agenda. Praise the Lord, n'ayitawo n'agenda. Naye yatugamba oluvannyuma lw'emyezi 3 abeera ayitawo, abatannatuuka omusirikale ono emmotoka yali yagikwata, abatannatuuka n'amuyimiriza n'amukuba omukono. Omusajja agenda okwetululamu omukadde wange, pamiti yange girina, neyeerowooza n'agamba naye n'abiraba. Naye omusirikale bwe yamuyimiriza kuba yamuyitangako ne kuli sabbiiti, n'amugamba happy Sabbath, sabbiiti ennungi ssebo. Omusajja n'amuyimiriza n'amugamba ssebo oli musumba? N'abuuza lwaki? Buli lw'oyita wano omugamba praise God, buli lw'oyita wano omugamba mukama waffe yeebazibwe, buli lw'oyita wano omugamba happy Sabbath, naye nina kuddamu ntya? Omwami ono ng'atesifayinga ku bintu bino n'agamba nti naafuna omukisa, kaakati kyenjagadde okujjirayo naafuna omukisa ogubuulira enjiri, naye gwe mu bantu b'oyitamu kigambo ki ky'okozesa ekiyinza okupromotinga omuntu ogamba nti owaayi sooka oyimirire mpulire? Yabuuza n'akubuuza. So ngezaako okuba kyakulabirako ng'omulimu gwa Mukama guyinza okuba obwangu obanga weewaddeyo ng'otambula n'okukkiriza. Bagamba nti obukristaayo si nsonga ntono, si kintu kyakuzanyiramu nti ekitaliimu makulu, naye nsonga y'amaanyi. Kaakati bali abakola omuzannyo gwe nabagambye Trivial Pursuit,
balinga abali mu muzannyo naye ne babaako ebyamakulu bibajjamu naye obukristaayo buno si bwa muzannyo tokeera bukezi n'obukola ng'olowooza nti kinagweramu eyo oteekwa okuba ng'opapasinze bw'ozuukuka ku makya wewonga eri mukama kabira wali ebigere by'omuwulire by'oyagala mumutegeeze nti bwe nti bweyagala okutambula mukama bw'oba osaba kola bw'oti tegeeza mukama ebikuluma mwebaza olw'obulamu bwo ate teeka mu mikono gye abantu abalala njagala nnyo ng'ozuukusa ogenda okutambula ate osooka oteekemu abo b'onoosisinkana musabe mukama mugambe nti mpa ekisa mu maaso g'abo abantu naye mba omukisa okusobola okuteerayo ekigambo mukama ajja kukukozesa olaba tumusaba mmere yaffe yakulya n'agituwa naye ate bw'okeera enkya n'omwegayirira n'ogaa nti mukama mpa omukisa nsobole okwogerayo ebigambo ku lw'erinnya lyo mukama ate taddemu nnyo essaalayo okusingakaawo agambye nti mukama musabe nga weegayirira nga weewaddeyo wenna nti teri kitono teri kintu kitono ng'okusaba mukama ekintu ekifaanana bwekyo nti mukama nsaasira neerese mu mikono gyo onkwate onkozese onnuŋŋamye era onkulembere mu makubo gange gonna bagamba nti obukristaayo ebirala byonna byonna tubigoba bannaffe bano abakola pursuit bafunyemu essente obaolyawo nakati bakyafuna kubanga ekintu kye bakola kirina patent kiri protected nti bajja kutambula paka ne bazzukulu baabwe bayinza okuba balya kuno naye kaakati bwe baba mulamu obwensi nga bikoze eki nga bikomyawo kisoboka okuba nti nawe ekyogoba kirinawe kigenda okoma mukwano gwange ndaba mukwano gwange mpuliriza ku nsulo yaffe ey'enkya kyogoba ekyobukristaayo tekirina koma wano kitandika butandisi naye kigenda kukuviiramu engule esinga okuba ennungi bwebwokabaka obutagenda kugwawo kitange omulungi nsaba akuluŋŋamye akutambuze n'emirembe era omwegayirire nga buli ku makya ng'ogenda okutandika olunaku by'ogenda okukola obimutegeeze naye oba obimutegeezeza ate nawe otambule ng'omusirikale bw'atambula nga bamugambye nti so nga mbere bw'atambula amanya nti ngenda okukola bye bino era nteeka obibigusa naawe nkusabira mwannyinaze nkusabira muganda wange otambule n'emirembe by'oteeseteese okukola mukama abiwa omukisa olusozi gye lukoma okuba olunene mu bulamu bwo njagala gy'oba okoma okumala obudde obwangu ng'olowooza ku kigambo kya mukama era nga weewonga kubanga ye toyinza kwetambuza ng'oli wekka naye ate buddira omukono gwo n'oguteeka mu mikono gye kitegeeza ajja kutambuza n'okukirawo tulabye abantu bangi abakedde ku makya olwaleero ababadde ne pulaani ezaleero ku makya oyinza okuba obawulire oyinza okuba ofunye akasimu nga katazuukuse abalala bakedde okuyita mu kibuga ne mu byalo ebyenjawulo epikipiki n'emukoona abalala bakedde ayagala agenda amalize olubimbi lwe omusota ne gumuluma ali mu ddwaliro oba akalidde awo kwegamba bwetunulira ebyo byonna byonna ebintu njagala mukama atuluŋŋamye twongere okukaabira awali ebigere bye olusobole okuva mu bintu bino ebyokupasuulwa obuntu obuli awo obutakola nnyo makulu tutambule nga bwayagala tutambule olwo omulimu gulyoke gumalirize mu nsi yonna akomewo atutwaleka mukama akuwa omukisa muganda wange mukama akuwa omukisa mwannyinaze andaba era nkwebaza okubeera awamu nange naye nga tonnasimbula nga tonnavaawo katwebaze mukama olw'ekyawandiikibwa olw'olunaku ate tulwonge mu mikono gye omutukuvu kitaffe ow'ekisa tukwebaza kubanga obadde wamu naffe otuwadde amagezi otuwadde omukisa okusobola okubaako ne bye tuyiga bakyalaleero abaana bo n'abobulenzi n'ab'obuwala nga bafuluma mu maka gaabwe bagenda okukola emirimu abamu bagirina tugikwebaliza abalala bagenda kunoonya minoonyi n'abalala gye bagenda tebamanyiiyo naye bawe okukkiriza ate oluŋŋamya amakubo gaabwe nga bwe bamaze okwebuuzaako ku makya nga bayita mu nsulo y'enkya eno oluŋŋamya ebigere byabwe basisinkane abantu abatuufu bafune ebyo bye basaanidde okufuna batambule nga bye basaanidde okutambula bakitambule n'okukkiriza era byonna osobola obitukozesa okufuna ekyo kye twetaaga okufuna olw'okutambula mu bulamu buno obulungi naye ate okusinga byonna n'okuteekebwateekebwa wamu n'okuteeka abalala bangi olw'abakabaka b'ogenda okujja tulusabye n'obuwombeefu nga twegayirira okuyita mu nnyanja y'omwana wetukuvu Yesu Kristo mukama waffe
amiina amiina. Mukama akuwa omukisa ate tusisinkane enkya ssaawa emu ku makya nga bwe tusisinkana bulijjo. Obudde bwe bumu, television y'emu, tiri ebyenu. Mwebale nnyo okutuwa omukisa okugabana ekigambo kino. Mukama abawa omukisa. Bye. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.